Senkulu w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki asisinkanye b'ambasada b'ebyalo abasoba mu 2571 okuva mu division 5 ezikola Kampala ku ssomero lya Kitante Primary mu kibuga Kampala olwaleero. Okusooka bano bamubuulidde ebimu ku bisoomoozo mu ntambula y'emirimu bye basiŋŋaana omuli emyalo egyetaaga okulabirirwa, kasasiro ayitiridde, kaabuyonjo ezitamala n'ebirala. abantu bafuna pola business ezitambula ekiro paka teyina mataala tusaba ekyo nakyo kikolebwa mu bwangu. Bano Buzeki abasuubizza ensonga zaabwe okuzoogerako babaanukule mu bbanga eritali lya wala. Solution y'ebyo ebintu byonna biri mu ffe abali wano okubanga ekijja kutambula lugendo olwo mu lunaku lumu naye ndi mu mativu tujja kutambula era tulumaleko. Buzeki bano abasiimye olw'obubalirivu bwe balaze mu kukola awatali kusasula wadde omunwe gw'ennusu, n'abasaba okukuuma emirembe balonde ne Pulezidenti Museveni mu kulonda okubindabinda. Mu lwatu olw'amaanyi n'obuvumu n'obumalirivu bwe mukozesezza ebbanga lye mbadde mukola okuva 2024 paka kati ng'ate temusasulwa naye ng'ate mulina obumalirivu okubanga ekibuga kyammwe mukyagala. Mariam Namayanja, omuwandiisi w'omukulembeze w'eggwanga ow'ekyama, yeebazizza b'ambasada bano olw'okukuuma ekibuga nga kiyonjo naddala mu biseera nga bino ebyakayisanyo mu Kampala olw'ennaku enkulu n'ebyobufuzi. Kubanga twebaza nti mwatuseereddewo we bateeka kasasiro. Kitegeeza ne bwe nfuna kasasiro nina okunfuna weekakola ki? Kati tuli mu biseera bya kampeyini. Bannabyabufuzi abanaayitamu n'abataayitemu. Namayanja asabye Buzeki mu kisanja ekiddako asseewo etteeka nga buli anaatimba ebipande awaayo ku kasente mu kuba baleka ekibuga kikyafu. Nsaba idini waffe muyiseeyo etteeka ekisanja ekiddako buli agenda okusimba posita atuweeyo akasente. Tusobola okuba nga tulina abayonja nga balina akasente ke bateeka mu ki. Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda mu kwogera kwe asabye b'ambasada bano okweggyamu enkwe naddala mu biseera by'okulonda nti era beewala akalulu kaayisaako okwekalakaasa aka protestive vote. Abayufi bagamba tetulina protestinga londa akalulu kakume odawaka mulino kabala owulidde tetwagala kwekalakasa ku lunaku olwo. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu Alan Kitanda okuva mu UPDF bakakasizza nti beeteefuteefu okukuuma eddembe mu kulonda okujja. Kabagahe Mary Rose ne Mwesige Simon be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.